si yakuwa wabula ebigambo wayogedde mu kavidiyo nti mwe mwasudde embizi n'oyogereramu amanya g'abasajja baddu ba Allah nti babalese embizi abantu bagenda kukuba ekigenda okukubya si politics wabula kumanyira baddu ba Allah nti basudde embizi ozireta ku kitebe kya Nuupu mu bintu byonna byokola ngenda kusaba jjamu eddiini ya Allah okozesa amanya g'abayisiraamu nti balese embizi ku kitebe ekyo kikyamu nkugamba mu byokola byonna jjamu eddiini y'Obuyisiraamu jjamu eddiini z'abantu kola bintu byonga omuntu muwulize bulungi nnyo wano ng'ali ku kitebe ali mu kubega kati oyadde coordinating nga nabagenda osulobezi kati muli ekintu kya self confession nga confessinga kennyini nti yabadde babegawo bantu abasudde obubezi ajja simanye yeyita motive Kasaggambu yakoze kyamaanyi nnyo okundikoodinga kyazze nga muzimu kuba bonna baatidde nga banda bandi wali nazze nkakase era nazzeewo ng'owamawulire okukakasa ne kamera nabadde nayo ndabire eddala nti babaleetedde ekyemisana ky'embizi babadde twagala kireeta ku makya netugenda okulaba Abdallah Kiwanuka ze ne tubusuulawo abaana ne tubukuba ebifaananyi abo abaana abakoze omulimu ogwo Kasimu ne Jamaada mwebale nnyo ababulese nabo babadde basiraamu Kasimu Jamaada Muzafaru mwebale okubanga mwakoze omulimu ogwo kubanga tukakasa abo tebasobola bubba kati kitumanya ani yabujjawo okugutwala Kampala mujja nyumirwe jabba nyumira yeyita professional journalist oba investigator mu normal senses nga tetuli mu politics tosobola kuddira amanya g'abantu b'omanyi nti balikabwa nango n'ekisolo kyoyogedde onoyoga nti baleese obubizi buno ku kitebe kya national platform ng'oggyeko ebyobufuzi abantu banaatera okukuba nkiddamu onootera okukubwa wandikoze ebintu ebirala byonna n'otazanyira ku manya g'abasajja abayisiraamu nti baleese embizi ng'obuulya banaatera okukuba ekyo kyo nkikugambye onootera okukubwa naye nga bakubye si bannabyabufuzi wabula nga bagenda okukuba kutandika kumanyirira abantu batakuliri ku buzibu nga gwe bayingiza mu bintu byota kankabaddemu ajja simanye yeyita motive Kasaggambu yakoze kyamaanyi nnyo okundikoodinga kyazze nga muzimu kuba bonna baatidde nga banda bandi wali nazze nkakase era nazzeewo ng'owamawulire okukakasa ne kamera nabadde nayo ndabire eddala nti babaleetedde ekyemisana ky'embizi babadde twagala kireeta ku makya naye tugenda okulaba Abdallah Kiwanuka ze ne tubusuulawo abaana ne tubukuba ebifaananyi abo abaana abakoze omulimu ogwo Kasimu ne Jamaada mwebale nnyo ababulese nabo babadde basiraamu Kasimu Jamaada Muzafaru mwebale okubanga mwakoze omulimu ogwo kubanga tukakasa abo tebasobola bubba kati kitumanya ani yabujjawo okugutwala banaatera okukuba mukowe lyerimu nga ndaba okuggwerera otandise okuggwererayo olwaleero bakulabyeko mu bitundu by'emulago ku business center ng'osinkanya abasajja ba State House n'aba SFC nga mulina mission gye muliko olabiddwako emulago ku business center ng'osinkanya abasajja ba State House ku mulago business center awo webatera okunywera webatera okulira ennyama neso ne bia kanzanye information eno mugiti muwulire emotoka mwabadde kati ezivuga motoka za state ye motoka mwabadde eyo Prado mwabadde eyo Prado mwabadde n'adduka n'agenda
tugenda mpola kati vino video yengenda kuzanya meeting gyabadde mu n'abasajja ba state mu nando zabali mu Kampala mulago wano mumanyiwo bulungi nnyo eyo meeting wabadde n'abasajja abo tugenda kulwawo awo baddewo era ensi ekulabye awo badde awo badde bagezaako kukwata bakufune n'odduka emmotoka gye mulaba Dinirubo Wasava yagirimu yabadde mu meeting wano n'abasajja ba SFC babadde mu meeting nze geto komanda ngenza okutuuka abampise ntuuse meeting eggwa nene obutebe ngenda bubalaga erimu Dinirubo Wasava emmotoka gye mulaba eyo sente yazifunye zeze z'okukola propaganda ku Kyagulanyi kukola propaganda ku Jowero unabadde atambula ku bodaboda danade n'ekikumi so omukulu oyo anaatera okukubwa kati kuba kayingiridde eddiini atandika okuteeka mu mannya g'abayisiraamu ojja kiwuli wuuyo emmotoka gye mulaba Dinirubo Wasava yagirimu yabadde mu meeting wano n'abasajja ba SFC babadde mu meeting nze geto komanda ngenza okutuuka abampise ntuuse meeting eggwa nene obutebe ngenda bubalaga erimu Dinirubo Wasava emmotoka gye mulaba eyo alright muza mutegedde kati emirimu gy'akola nalinda bagamba dda ati mukozi wa ISO awamu nga muwakana muza mutegedde bulungi nnyo kati tuvudde waawo nga bana bagamba nti Kisawo Vuga yafuga eggwanga nga Museveni eddame era amaliridde bulungi nnyo okuba nti Northern Uganda agijjuzamu Abanyarwanda saako n'abasajja Abasudan n'Abasomali nga olwaleero Kisawo Vuga Salimu Sale ayingizaawo endogoyi ze bayita kamero eziwera 100 n'azingiza mu kitundu kye bayita Aswa nga endogoyi zino zize nga Salimu Sale ng'ekigendera kye kyakuzirita mu Aswa ateeke ranchi ye abenga asobola okuba nti ateekawo entalo z'okuba nti atwala amataka gano okulwanyisa abakyoli ne mu Apa nga akuuma abalaalo saako ne Karamojja mutegedde bulungi nnyo era bino bimu ku bifaananyi bye tusobodde okufuna mu nkola eyo ey'okuba nti omusajja ono ayingizaawo endogoyi oba ze bayita camel olwaleero mu bitundu by'amambuka zeezo ndogoyi ziri tululukulana zizze ziyingira mu Northern Uganda ng'agezaako kuba nti atwala ettaka mu Northern Uganda zeezo camel zaleese olwaleero muzira bulungi nnyo ze bayita endogoyi zino zonna serezaamu wa musolo oyo mwami zaayonoona ng'agezaako okutwala amataka go mu Northern Uganda muzira bulungi nnyo serezaamu wa musolo zizo kamera muzira bulungi nnyo olwinza oga nti saazirabye ekifaananyi zino drone zikubira wala baaba naye ndowooza ekifaananyi kiri osobola ozeetegereza ezo Salimu Sale yazireese olwaleero ne ziyingira kuba kuno kwali ne Museveni kwali kati tebakulimba ti information bagiraba ayingizaawo trailer ez'okuba nti agenda kutwala ettaka mu northern part of the country ye ng'akola omulimu gwe ogw'okweddiza ettaka lyonna. Alright, kati katugendeko mu kitabo wano wansi. Okusookera ddala njala okuddamu okwebaza Bannayuganda mwenna abasobodde okugenda okulaga obutali bumativu kuli bw'enguzi obujjudde mu parliament n'ebitongole bya gavumenti. Mwe banyumo balire ddala bannaffe bonna baakwatiddwa
mukama bakingirize saako ne muganda ffe Rain wonna wooli bamugye mu maka ge ne bamutwala Mutundwe era akyakumbwa ku poliisi Nateete simanyi oba bamugye oba akyaliyo naye nga bamugye mu maka ge Mutundwe ne bamutwala nga bagamba nti yadde yenyigidde mu kkuma mu bantu omuliro okwekalakaasa Rain yoyo bamutwala. Kati ebigambo bingi ebyogeddwa naye nina essanyu bategeeza mumpulirize bulungi nnyo. Wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Oyinza okukola ekintu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Yoseeri ajja ku terefayina n'ayogera ebigambo nti alwanyisa enguzi biki naye si kye kikendulwa kye ye muli w'enguzi omukulu. Wabula bannayuganda abavubuka abato bwe bamugambye tugenda kujja tulage obutali bwenkanya mu kulya enguzi nga tugenda ku parliament. Yoseeri Tibahabulwa yataddewo amagye agasinze n'abeekalakaasa obungi. In fact yadeployinze Uganda yonna to the extent barracks zonna eziri mu Uganda isigo obungi yayiseyo amagye nege yajje Congo nege yajje Somalia nege yajje Rwanda na deployinga. Nkiddamu yajje amagye Congo yajje amagye Rwanda najje amagye Sudani barracks zonna eziri mu Uganda zijjemu amagye n'agayiwa mu Kampala. Fun enough ate mu butitizo bw'ekika ekyawaggulu there is no way omuntu wagamba tugenda kukola peaceful demonstration ng'alina bino bikaadi bibawandiikako nti stop corruption n'oleeta emmundu eziwanula ennyonyi mu bbanga n'oleeta tanka n'oleeta emizinga n'oleeta mamba n'ogitutooyinga mu Kampala. Wabadde kubanga ne bwe tubanga otolwadde luguudo mu Kampala nga luguudo yagala kulwanyisa beekalakaasi tekuli mundu n'emu yabadde esobola kukuba mu ekalakaasi olw'ensonga ezo mundu zikuba nnyonyi zikuba mu longo range so si mu short range emundu ziwaleese. Ekyo kiraga nti akatembo kangi nnyo. Wabula abasinga obungi temwategedde impact ya kintu kino. First and foremost corruption omwogerako mu parliament mu bitongole bya government wabula international community ebadde tennafuna coverage na deep information about the real corruption which is taking place in Uganda ng'ava mu State House ne mu parliament. Naye olunaku lwajjo ebitongole by'amawulire amanene mu nsi yonna byasobodde okukavalinga obuli bw'enguzi obuli mu Uganda. CNN, Al Jazeera, BBC, Zisabakazi, ABC, ZNBA, zonna media ennene mu nsi yonna zaakapitali nzira zirina footage. Engeri gye bakuttemu abaana, engeri gye babakubyemu na buli kimu bakifunye bakirina bulungi nnyo. Era for the first time CNN, Al Jazeera, BBC zitandise okuwandiika ku bikolobero Museveni byali mu kukola mu Uganda. Kati abaani yafunyeemu yalowooza nti yakoze demonstration y'okugaana abantu okwekalakasa yafunyeemu. No, Museveni is already exposed worldwide. Takyalina kyasobola kukola mu kulwanyisa nguzi. What is next? Njagala okubaza mwenna abeekalakasizza mmwe balijjo bubalire ddala. Yabadde success nungi nnyo oba okwekalakasa kwabadde successful bulungi nnyo. Lwaki kwabadde successful bulungi nnyo? One, kwafunye international coverage ne airplay. Ekyokubiri, enamba y'abantu abazze Alva Small was kyasobodde okulaga Museveni nti abantu beekalakaasa niyo bafugisa mundu tewaliiwo mirembe bantu basobola kwekalakaasizaamu. Tukimanyi nti Museveni asobola okuba nti ateekamu abantu be which is okay naye abantu bootaddemu impact gye baleese. Of course nabo badde balina okuzanya nti bazze kwekalakaasa naye era bayongedde kwongeramu kinyusi kulaga nsi nti ensi eri bubi. Ekyo kikulaga ki? Nti eno y'entandikwa entuufu ey'okulaga ensi nti struggle etandika butandisi. Wabula kye ŋŋenda okusaba
mu kwekalakaasa kwonna okuddako nga kwakulwanyisa nguzi njagala tujjemu kye tuyita political affiliation nti abajja okwekalakasa mugende kwekalakasa lwa DP lwa FDC lwa CP lwa NUP lwa People Power no njagala okuddamu okwekalakasa nga kwogera ku nguzi oba okulwanyisa oli bw'enguzi nga tekulina political affiliation oba tribe oba culture twetaaga ekigambo kye bayita unique unification toyambadde t-shirt ya national platform toyambadde ya People Power toyambadde ya FDC toyambadde waka ve wakanga oyambadde olugoye lwo ng'ogenda gwe ng'omuntu nga munna Uganda so si lwa kibiina kya byabufuzi as simple as that olw'ensonga nti omuzungu watuuse ku Museveni essaawa zino bw'ogenda ng'ekibiina ky'ebyobufuzi bajja kugamba nti ekibiina kivuganya gavumenti so tebajja kitwala nti bannayuganda bakola ki beekalakaasizza no bajjaga nti ekyo kibiina kye kyagala gavumenti ne bwe mugenda nga bannayuganda nga mulina eddoboozi limu temubadde lugwe lwa byabufuzi bajja kufuna kye tuyita genuine reasons as to why mulwanyisa Museveni mu buli bw'enguzi